kogulira ababoda obagambe nti kale batujuukirire okwo abakutale abakyala n'obulayo akasente kobawa ak'okuluwuzi nabo beekulaakulanye naye gwe buli kiseera gw'osabiriza bakuwe mumpeeyo bwezizo sente ziragawa biki ebizirya nange yeetabira n'olwekyo banyabasebo tuze wano obudde misana tuli ba National Unity Platform era njagala kibategeeza kinze President wange Kyagulanyi Ssentamu nze muwanika owa National Unity Platform wa district y'e Mukono Kyagulanyi Ssentamu gwamanyi era nze nkuba ebipande bya Kyagulanyi Ssentamu okubunya district yonna kulagako baziteeka luddawa n'olwekyo twagala abantu abalina obusobozi abalina okuluma nga ebitundu bigenda mu maaso njagala banyabo ne basebo mu miliyoni 3 miliyoni 4 omwana w'omunaku anaasoma ate bwe bakayimiriza nti Bakaluba akoze bubi atulemesa okufuna emirimu nze sijja kubeera mu district ng'emirimu bagitunda ng'abantu b'e Mukono bakaaba twawa twagala okulaba nga tutuulira wamu nammwe okuteesa ku ebyo ebituluma ebyetaaga okulowoozaako okuleeta enkulaakulana mu bitundu byaffe nze bwe nawali wano ng'omubaka wa Parliament era boogedde ku kintu ky'amasannyalaze amasannyalaze ne gajja mu kiseera ekyo mu kitundu wano ne twekola n'ebintu ebirala bingi ebyenkulaakulana kaakati ate mwene essuula empya luli Bakaluba nali neeyiya bweyiiya naye kati nange sente zimpulira kitegeeza kutenkwatako nja kikola n'amaanyi gonna bwe nali pano omubaka Parliament nagula guredi erima enguudo omwo mwonna mwe tuyise ng'amakubo ngalima era kitegeeza nti ate we tujjidde kati tubaagaliza kolasi mu bukubo obubi nammwe muganyulwe mu gavumenti eno n'olwekyo nsanyuse mwenna abazze abavudde mu Mukono Town Council abavudde Goma abavudde Nantabuulirwa twetaaga ebitundu byaffe byeyongereko tukoye siyasa tukoye politics ow'okuvuma obuvumi abakulembeze ow'okulwana ne gavumenti naye ne tuviiramu awo mulina okuyiga nti gavumenti gye tusaka gye tujja ssente ezituyamba Bakaluba bw'akola obulungi emirimu ne gitambula amakubo ne gakolebwa nti kati oyo yazzeeyo mu muvumenti gwolowooza nze nayingira mu opposition misana nga neeyagalidde nalinnya na nnyonyi n'enve Japan nenkuze wa Kyagulanyi Ssentamu ne mugaa njagala kwedigattako ku struggle siddangayo mabega olowooza yero gye nalekawo nali sigiraba naye nange amaaso gange sigandali gaagala ebirungi twagala okugenda mu Uganda empya ekulemberwa Kyagulanyi Ssentamu twagala okufuna emirembe twagala okulaba ng'abantu bafuna emirimu twagala okulaba ng'amaka gasobola okweyimirizaawo obwavu buli omu abukooye gamba nti obwavu mbukooye naye tukooye abantu abagenda mu Palamenti ne bekusa naye mu abantu ba bulijjo ne musigala nga mukaaba omuntu yatusaba nti mumpe kino ekisanja ekisembayo agenda ajjanjabibwe era ekisanja ne tukimuwa n'agenda n'ajjanjabibwa n'ava ku miggo n'ava mu kagaali olwaleero atambula ate Bakaluba bwaze okwesimbawo nti ono Bakaluba si yasaanidde asaanidde oyagala kufaanana atya mu bantu aboogerwako mu disitulikiti y'e Mukono ey'enkulaakulana toyinza kubala mannya 10 nga Bakaluba taliimu bw'obadde mu Palamenti ebisanja 4 gy'emyaka 2 nze nabeerera ebisanja bitono naye buli street gy'oyitako kuliko essomero lya Paulo Mukasa bw'ogenda e Kalagi eriyo amasomero bw'ogenda e Kabembe ninayo amasomero bw'ogenda e Kkome ninayo amasomero bw'ogenda
asinda buli kiseera avuma Museveni akaaba amaziga gwe kiki otukoledde wano mu Nantabulirwa w'ogamba wotukoledde wano mu Goma okujjako gw'okussa gavumenti mu kasonda ne bakuwa omudidi gw'ensimbi n'olinnyo ennyonyi n'ogenda ne weeyagala. Biki by'olaga nti obikoze wano mu Mukono municipality? Twagala kulaba nga tukola ebintu ebitutwala mu maaso. Mwe ekkubo lino teribaluma okubeera nga lyanfuufa ebbanga lyonna okuva ku Jokers ogenda okutuuka Christian University. Naye nze buli kisanja wembadde mu constituency ndese nga nkozeewo ekkubo lya Kolas. Bwe nalye mu Mukono North nakola Kolas Kalagi okugenda e Gayaza. Bwe nagenda mu Mukono South nenkola Kolas okuva e Kyetume Katosi okugenda e Nyenga. Bwe maama akaaba amaziga buli kiseera bwe kikyolagawo. Amakubo gonna mafu. Bwe nali ndeeta puroguramu ya World Bank nakyala n'agivumirira okukamala n'agamba nti terina mugaso. Olwaleero ayagala okwekubisizaako ebifaananyi nti ate ye yagireeta. Nagenda nenkola memorandum of understanding era amakubo gano mangi tugenda gakola okulaba nga wabeerawo. Nange okulanga abaana bammwe basoma. Abakyala bano tumulaba balina ennaku beetaaga okwasizaako. Kyova olaba nga baga nti Bakaluba ayagala nnyo okulaakulanya abakyala. Kubanga mmanyi ennaku abakyala gye bayitamu mu kuzaala abaana naye nga talina buyambi bwonna. Ne bakola bizinesi ne baziteekako emisolo emikakali. Omuntu agoyingewa bannange. Luno olutalo lwe tugendamu lwakwawula abalenzi mu baki basajja. Lwakwawula obutambavu wakati w'epeera nakye n'ensula. Mulondo oyo oba kwogera njogera n'ensuula enjuba, oba kukola nkola ebirabikako, oba kuzimba bitundu manyi okusaka, manyi okukola emikwano. Tukooye okwogera obwogezi ne tukomaawo. Mwebale nnyo okujja, mwebale okutuwuliriza, mwebale emirimu gyonna gye mukola. Kakati mbasaba tugenda okuddayo okunoonya akalulu kigere ku kigere, nju ku nju. Mwabavubuka guno omulembe gwammwe. Omwana omuyimbi ng'akutegeeza nti namusomesa ng'akyali muto, olwaleero mulabye alinnya n'ennyonyi. Abalala batulage biki bye bakoze. N'olwekyo banyabo tukooye embeera embi, tukooye amakubo amabi, tukooye okubeera nga tubonaabona nga tukaaba era nga tusinda. Njagala okubeebaza mwenna abaze mu lukuŋŋaana luno. Njagala okwebaza abasumba, njagala okwebaza abasiraamu. Ekigunga ku masomero yaddukanya ebintu byonna. Abakyala abakozeeko naye bamutegeera. N'olwekyo abakyala b'e Nantabulirwa muleme kubeera eno kwekubagiza. Omumbejja ono abisobola.